wazzeewo akatuubagiro ku nteekateeka ey'okugalawo paalamenti ya Uganda egenda okuggwako ey'e11 okutandika ey'e12 ng'abaka ba paalamenti abajja bateekateeka okulayira sabbiiti eno. Okusinziira ku nteekateeka eyafulumizibwa kalaani wa paalamenti, abaka ba paalamenti abapya batandika okulayira sabbiiti eno ku Lwokusatu oluvannyuma balonde agenda okukubira sipiika wa paalamenti ey'e12. Abaka ba paalamenti eno egenda okuggwako baalayira okuva nga 17 Meeyi okutuuka nga 2 Meeyi era ng'ekisanja kyabwe kirina kuba kya myaka 5. Ensonda zitegeezezza nti abamu ku abaka ba paalamenti babadde basuubira sipiika wa paalamenti Nalongo Anita Amongo Magogo okugiggalawo sabbiiti ewedde oluvannyuma lwa paalamenti okuyisa ebbago ly'etteeka erya Protection of Sovereignty Bill wamu n'embalirira y'ennongoosereza, kyokka kino tekyabaddewo. Okusinziira ku mateeka agafuga paalamenti, sipiika wa paalamenti alina obuvunaanyizibwa okuteeka omukono ku kiwandiiko ekiggalawo n'okusattula paalamenti ng'ekisanja kyayo kiweddeko. Wabula akatubagira akaliwo kali nti ababaka abapya bagenda kulayira sabbiiti eno ng'ate paalamenti enkadde tennaba kusattululwa mu butongole nga bwe kibadde kiteera okukolebwa. Ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda Nsumika Mugambe Kiryowa Kiwanuka ategeezezza CBS nti paalamenti eno esuubira okusattululwa nga 24 omwezi ogwokutaano yadde ng'abaka abapya banaaba bamaze okulayira. Omubaka wa paalamenti wa munisipali y'Ekira agenda okuwumula obuweereza bwe mu paalamenti e11 Bulayimu Ssemujju Nganda agambye nti akatuubagiro kano kaleeteddwawo lw'abakulembeze ba paalamenti obutagoberera nnambika eyagobererwanga mu paalamenti eziyise. I think abakola enteekateeka z'okulayira kwa paalamenti eno tebaamanya nti paalamenti eno eteeka okuggwako ku nnaku z'omwezi ze yalayirirako emyaka 5 bwe giwera. Nagenza okubuuza nga baŋŋamba emyaka 5 giyinza okuweereza ennaku z'omwezi nga 24 naye ne baŋŋamba nti sipiika wa paalamenti ajja kuwandiika luzimu kye bayita instrument of resolution tagenda kuddamu kukiyita, bajja tutegeereze nti waayo mwaggwako temudda. Ndowooza mu paalamenti ebbanga lye mbazeemu olutuula lwe mubadde musembayo okubeera nalwo nga lwe lutuula lwe babasiibuliramu mu butongole n'ebiwandiiko nga bimaze okuwandiikibwa ne bawandiika kye bayita instrument of dissolution baga nti abaaye naye bali kuteesa olwaleero tukomye wano temudda. Naye ku mulundi guno waliwo engeri y'obutakwatagana amapulogulaamu ebbiri etandika paalamenti empya neggalawo enkadde mu butongole. Kale ne Museveni n'atusinga nga kabinenti yagisiibula. Kaweefube waffe ow'okufuna ayogerera paalamenti Chris Obole ku nsonga eno agudde butaka. Wabula munnamateeka Peter Walubiri agambye ni sipiika Anita Amongo yavunaanyizibwa katuubagiro konna akaliwo. Resolution yayo eri almost automatic. Emyaka 5 from the time bwe baasweyaringa bwe giggwako where the parliament stands dissolved. Angiridde nti parliament is dissolved, no continuing. Constitution ekuwa myaka 5. So yaba mu into kyamaanyi nnyo. Although yandibadde kirungi nti sipiika adeklararinga nti parliament kati dissolving. Abantu baffe ekyokola olw'esiteeka tebamanya kyakukola bulungi. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda olwaleero lwe katandise okutereeza enkalala z'abalonzi mu disitulikiti ey'e Kalangala wakati mu kweteekerateekera okulonda okw'okujjuza ekifo ekyalimu omubaka kaakano omugenzi Nava Helen Nakimuli ekyaleetawo embeera y'ezivaamu omukulu Zangaala. Ssekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda Julius Mucunguzi yalangiridde enteekateeka eno ey'okuddamu okutereeza enkalala ez'abalonzi e Kalangala era ategeezezza nti egenda kutwala ennaku 3. Akakiiko k'ebyokulonda kasaba buli omu ali mu disitulikiti y'e Kalangala ateewandiisangako ng'omulonzi naye ng'alina ebisaanyizo by'okulonda oba oyo akkirizibwa okukyusa walondera mu mateeka ng'asobola okulondera mu disitulikiti y'e Kalangala okukozesa omukisa guno ogw'ennaku zino 3 okugenda ku kitebe kya parish oba kuli muluka neyewandiisa ng'omulonzi. Abaagala okukyusa we balondera balina okukakasibwa LC1 chairperson ng'akakasa nti abantu bano bakkiriziddwa
okulondera mu disitulikiti ya Kalangala ng'amateeka g'ebyokulonda. Abamu ku babaka ba Paalamenti eya Uganda beebazizza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okuvangayo n'ayogera ku nsonga ezikwata ku bannayuganda. Omubaka wa Buyikwe South Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge era nga yamyuka nnyini ntebe wa kabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda agambye nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'akutte eddamula emyaka 13 nti abadde alungamya nnyo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bangi kibayambye okwekuba mu ttooki ne batereeza ebiba bisoba. Bisobodde okusitula Obuganda okukolera awamu n'okulekerawo okwekubagiza. Abantu babeeranga ku kimu, tusaba gavumenti etuyambe nga bawanise emikono basiita bigere nga beeterebuseemu bojja nti mpaawo tebalina kye basobola kukola. Yatukubiriza ne tusonda ettoffaali ne tusobola okuzimba Bbugwe era buli Muganda ekyo akyebaliramu nti kisoboka okwekolera n'emikono gyo n'obusobozi bwo n'ozzaawo ne tugenda ku masengere. Ekyo nno kyazzaawo omutima gw'abantu okukola ku nsonga zaabwe nga tebatunuulidde balala. Y'omubaka wa Paalamenti owa Busujjulu Kyamuzi Daudi Kalwanga agambye nti Katikkiro abadde kyakulabirako eri abakulembeze okuli ab'ebyobufuzi naddala mu ngeri gy'atambuzaamu emirimu gye. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga abadde shokka buzooba wakati w'obukulembeze obw'ennono n'obukulembeze obw'ensi. Atuwadde amaanyi ag'okugondera embeera yonna omuyaga gwonna oguba guzze. N'atulaga nti tuli bukulembeze bwangu bwe bakuwa obukulembeze buba buvunaanyizibwa. N'atulaga nti tulina okubeera emuliso, tulina okuba ekitangaala, tulina okuba tooki eri bye tukulembera. Embeera ya bbugumu ku kisaawe eky'ameefuga ekkololo ng'ab'ebyokwerinda beetegekera emikolo egy'okulayiza omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa agenda okulayizibwa okukulembera Uganda ekisanja eky'omusanvu ekyakalulu ng'emikolo gya lunaku lwa nkya. Munnamawulire waffe omusambaganyi Lwega Mudashiru Kyewalyanga ayiseeko mu kisaawe ekkololo awagenda okubeera emikolo egy'okuddamu okulayiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Abakuuma ddembe okuva mu bitongole byonna abatandise okuyiibwa wano mu kisaawe ekkololo oboolyawo okuweebwa ebiragiro ebisembayo okusobozesa omukolo gw'enkya ogw'okulayiza pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni okutambula obulungi okuva ku luguudo lwa Wampeewo Avenue okwambuka ku kisaawe ekkololo. Oluguudo olwo luteereddwako ebipande ebyozaayoza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuddamu okulondebwa nga pulezidenti w'eggwanga lino mu kisanja eky'omusanvu. So ng'era oluguudo lwe luteereddwako bendera z'eggwanga Uganda sakoze bendera z'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Enguudo ezisinga obungi ku kisaawe ekkololo tezinnaba kuggalwawo nga poliisi bwe yabadde esuubiza. Jjukira nti gavumenti yategeezezza nti abakungu ba presidents abasukka mu 30 be basuubirwa okwetaba ku mukolo guno ate nga bannayuganda bonna bayitiddwa. Ku lwa 88 akatonyeze 8 rediyo ya Ssaabasajja Kabaka, nze Lubega Mudashiru Kyewalyanga wano ekkololo. Ye nnyini ntebe w'abaana b'abalwanyi mu bitundu eby'Emasuliita Ssaalongo Muwada Namwanja asabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ti mu kisanja kino eky'omusanvu afeeyo nnyo okulaba ng'enkulaakulana eya gavumenti etuuka mu bitundu bya Uganda mu kyenkanyi. NRM emaze okuwamba endwadde zaali nnyingi nnyo wano ne mu myaka gino gyennyini twali n'endwadde ezisoomooza. Pulezidenti n'ataasa bannayuganda nga COVID-19 buli omu gwajjukira obulungi enkwata pulezidenti yamukwata n'olwekyo omukulembeze kizimya okumalako emyaka n'ogamba talina kyakkoledde. Pulezidenti agasse eggwanga lino Uganda amawanga agalimu. Tutambula bulungi, waliwo enkolagana mu Uganda ku mawanga n'amawanga tukolagana bulungi nga bannayuganda. Ekyo pulezidenti ku mulembe gwe guno kirabise nnyo. Poliisi mu disitulikiti ey'Erwengo ekutte n'eggalira abooluganda 2 nga kiteeberezebwa nti be batta mutabani waabwe omwana wa mwannyinaabwe. Omusasi waffe Toomusange Kayinja abirina. Akwatiddwa kuliko Kizito Muganga n'Endawula John abe Nakiyaga mu muluka gw'e Nakyenyi mu ggombolola y'Erwengo ey'ekyalo
nga bano bateberezebwa okubaako ne kye bamanyi ku ttemu eryakolebwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa 5 omwaka 2024 abantu abatannetegerekeka bwe batta Sekandi Ambrose omulambo gwe ne bagusuula ku kyalo Nsonja mu muluka gw'e Nakyenyi. Bano kwatibwa Kiddido omukadde Rose Nakasanya okuddukira ku poliisi y'e Lwengo n'agiraajanira nga bw'aloopa bannyina bano Kizito Muganga n'Endawula John nti nga bwe bagenda beewaana mu birabo by'omwenge nti be batta Sekandi Ambrose olwo ne batiisatiisa nga bwe balina n'omulala ng'ono muganda w'omugenzi gwe bagenda okuzzaako. Sekandi Ambrose yattibwa mu 2024 era nga kigambibwa nti bakojjaabe bano Kizito Muganga n'Endawula John basooka kumukubira ssimu nga bamuyita okumuguza emwanyi era bwe yatuuka ne bamuwamba nga baali mu mmotoka ekika kya Wish ne bamubuzaawo. Kigambibwa era nti oluvannyuma lwa kino omulambo gwe gwazuulibwa nga gusuuliddwa ku kyalo Nsonja. Aduumira poliisi y'e Lwengo DPC Kibeni yalagidde basajja be ne bakwata Kizito Muganga n'Endawula nga kati batemeza mabega wa mitayimbwa ku poliisi Embiriizi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Era omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twakasirye akakasizza okukwatibwa kwa bano. Ku mabbali poliisi ey'ebidduka e Masaka ekutta abavuzi b'emmotoka ekika kya Subaru 5 nga bano balanga kuvugisa kimama n'okutaataaganya entambula okumala akaseera. Abakwate kuliko Sinabulya Moses, Matovu Brian, Nuru Bukenya, Kimuli Rashid ne Nyesiga Mukama Ambrose abagambibwa nti bano badde bavuga motoka mu ngeri ya laale nga kyawaliriza abagwa b'ebidduka ebirala ku luguudo lw'e Masaka okusattira ennyo. Abavuzi bano babadde bava mu bitundu by'embalala okwolekera ekibuga Kampala nga basazeeko ekkubo mu bitundu by'ekijja bwemi Welcome wamu ne mu Nyendo era kitegerekese nti kyatutte akaseera nga mpawo mmotoka yonna etambula nga abavuzi ba Subaru beefuze ekkubo. Ayogerera poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twakasirye ategeeza CBS nti abakwate bagenda kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Era nga tubalina mu kaduukulu kaffe ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. Bano kwatibwa Kiddido n'okufuna obutambi obw'enjawulo obubaluma okuva ku cameras ez'enjawulo ezaffe eziri ku makubo nga ziraga envuga embi abantu bano ze badde bavugiramu. Bano nno badde bavuga emmotoka za kika kya Subaru era nga badde bava mu bitundu by'embalala nga badde e Kampala naye nga envuga yaabwe ekanga era nga etiisa abantu abakowera ku kkubo oba batambulira ku makubo gano. Ekireetedde okulaba nga jaamu akwata mu bitundu eby'enjawulo okuli Kijjabwemi, Nserene stage mu Nyendo, Masaka Welcome n'ebitundu ebirala. So bano bakwatiddwa n'emmotoka zaabwe 6 ne zibeera nga zibowebwa. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Deo Kizito Lukyamuzi annyonnyola nti omuntu bw'agwa ku kabenje kisaanidde agende mu ddwaliro abasawo bamwekebejje. Omuntu ayinza okubeera obubi ennyo yamutwala mu ddwaliro nga yeetaaga kulongoosa okugyamu omusaayi ogwo naye ate waliwo ababeerawo n'awona n'azuukuka n'abeera ng'ali obulungi naye oluvannyuma atandika okufuna omutwe mutandika omuluma ngenda okulaba olumu omuntu atandise obutawogera biki ekintu ekyo kikulu nnyo kubanga oyinza okusanga nti bwe yagwa olwasooka yafuna omusaayi ne gutandika okugenda nga gutonnya mpola mpola ng'oli yeetaaga kugenda mu ddwaliro bamukebere bamukube CT scan bamulongoose omusaayi ogwo baguggyamu ku bwongo bwe batakikola era ogenda okwesanga omuntu oyo ng'afudde.